Waliwo olutalo wakati wa Jose Chameleone kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Olutalo noluvawa era kiki ekyavuddeko olutalo lwaki Jose Chameleone yaganya okuba nti awuliriza omukulu oba lwaki oba oliawo omukulu yasaze okuba nti sindika Jose Chameleone jamusindika okuba nti akiikirira abantu beyo betugenda okuba nti tukutuusaako oba mpita ntambi Jimso tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli. Subscribe here tutandika okuba nti tutambula ffenna mpolampola mu sisimu za Uganda Mukamoli tubaddemu okuba nti otubuulira wajjo osinzidde okuba nti otubalabira n'okuba nti osinzidde okuba nti otuwuliriza then tutambule ffenna mpolampola. Tuli mu 2020 tugenda mu 2021 Bosco versus Bobi Wine. Of course officially President Museveni yavudde n'agamba nti Bosco lyerinnya lye, so Bosco versus Bobi Wine. Wano no tuli mu election, so ngenda agamba nti obululu bannange tebabwawula era musaba mubeere begendereza nnyo nga mulonda. Tolonda muntu lwakasabuni n'olwobuseto lwe bakuwadde obutonotono wabula londa omuntu agenda okuba nti akola kye bayita service delivery. Bampita ntambi Jimso nkwaniriza omulundi omulala ku Uganda Mukamoli. Now Jose Chameleone ne Bobi Wine bafunamuko ka secret meeting waneno nga Jose Chameleone bamugamba nti tajja ku bwameya bwe Kampala oba oliawo agende emityana ewaabwe gye bamuzaala abeere nti akiikirira abantu be. Tujjukire nti Jose Chameleone musajja oyo bamuzaala mityana asaiza walinga kugombolola, so n'ebijja n'amaka gaabwe ageeyo gye gali mpolampola era nga Jose Chameleone munnamityana awedde emirimu. Naawo mu kuba nti baagala okwenyigira mu kuweereza kw'abantu, Jose Chameleone yasalawo okuba nti yeesimbawo ku bwa Lord Mayor oba yenyigira mu kuweereza abantu ng'ayita mu ntebe ya bwa Lord Mayor bw'e Kampala. Kino nno oba oliawo abantu abasinga kye batandika okulaba nti oba oliawo kirimuko oba tekijjudde, then mpolampola waneeno Bobi Wine yanne bakyaliibe nabo abaali baagala okuba nti beesimbawo ku kifo kye kimu okuli Latifu Ssebaggala era nga kiteebereza okuba nti NUP oba People Power yinza okuba nti yesindika Latifu Ssebaggala ate nga waliwo omuloodi FDC egenda kuba nti ereeta Elias Lukwago. Simanyi DP gwegenda kuleeta naye nga ate DP kwegatana ne NUP Jose Chameleone gyabadde akwatidde bendera. So n'olwekyo Bobi Wine mu kufuba nti afunamu kafubo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleone yavaayo n'amuadvise nga namugamba nti owaaye oliwa emityana lwaki togenze emityana n'oba nti ojja ku bukulembeze bw'emityana oba nga ogenda mu parliament straightforward obeere nti ebirowoozo byo obisindika mu parliament y'eggwanga. Wabula ate Jose Chameleone kino ekintu teyakkiriziganya nakyo mpolampola era Jose Chameleone yasobola okuba nti amukonvinsika namugamba nti owaaye blood wange sirina nsonga entwala mityana kuba nalaga interest zange mu byobufuzi okwesimbawo ku bwa Lord Mayor. That was 2 years to 3 years back era navaayo nga nkyogera mu lwatu nga ngamba nti obaki nina okuba nti yes nzijja kuba meya. Kino nno najja nga sina gwentidde oba Elias Lukwago obaani wabula najja because Kampala gye nkuliddemu nze nazaalibwa Kawempe sibeeranko mu kyalo era nga Kampala gye manyi nze emirimu gyange egisinga gyonna ngikolera mu Kampala, so munna Kampala gwe manyi okusinga yes omuntu omulala yena. So n'olwekyo njagala mbeere nga mpeereza bannayuganda nga mpita mu kibuga Kampala era nga nsinziira ku City Hall. So n'olwekyo obaki ngenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor bw'e Kampala. Kino nno Bobi Wine kyatakiriziganya nakyo mu meeting gye babaddemu era nga twamaliriza Jose Chameleone akoze office ze mpolampola. Jose Chameleone office ze yazitadde side ye Mengo waneeno nno Mengo oba side za wano bobanga ova side z'omu kibuga oyita ku Lubaga Road nojja noyambuka nogenda Mengao, then office ze ziri around Ndeje University. Jose Chameleone yesazeewo okuba nti ateeka office ze era nga yalongosezaawo bulungi abantu batandise okuba nti bakyalira meya
Jose Chameleone bwe yalabiddwako ng'akola office kino kyatandise okuba nti kikyabula abantu n'abo abaali bagezako kumugamba nti owaaye twakusindika Mityana lwaki otandika okuba nti weetantala mu kibuga Kampala. Jose Chameleone yagamba nti nze sijja kugenda kwesimbawo kuba MP Mityana kuba Mityana fine yewaffe Mityana gye banziika naye ate Mityana saakulirayo nakulira mu kibuga Kampala ebintu byange byonna biri Kampala abantu bensinga okuwangala nabo bali mu Kampala nebyefunye byonna mbijje mu kibuga Kampala so ndi waddembe okuba nti ndi neetaaga okuba nti mpeereza bannakibuga ky'e Kampala nga nsinziira mu kibuga kino so nga sisinziira walala. Ye Chameleone yagenze n'abuuza nti owaaye Bobby naawe oli weegomba lwaki teweesimbawo gomba nojja ku Kyadondo East oba gwosuubira nze ndi suppose kuba nti nesimba ku Mityana gye banzaala lwaki gwe wajja mu Kyadondo East. Wanono ekibuuzo kino Bobi Wine kyamulemye okuba nti ayanukula era nga akyasesezza abantu bangi so n'olwekyo tugenda kulaba Jose Chameleone nga addamu obupya atunguka ne Elias Lukwago kugata Latifu Sebagala Nuupu gwesuubira okuba nti ereeta. Wanono kikyawadde Bobi Wine headache okusalawo oba Nuupu esindika J Chameleone oba Latifu Sebagala. Abamu bagamba nti Jose Chameleone talina bumanyifu mu byobufuzi mbu yali badde tajja kwesimbawo naye ate wetwebuuliza nti owaaye Bobi Wine okujja kuba mupina okuba president alina experience yenkanawa ku byobufuzi so n'olwekyo bannayuganda abamu kyekiseera okuba nti mulekerawo kunafuya abantu abalala mubawe ku maanyi nga emuwa ku bantu abalala because sikyateeka nti olina kunafuya muntu. Jose Chameleone abaddewo ssebo bintu byemutandika eyo kumunafuya tebikola makulu so 2021 Jose Chameleone Lord Mayor to be Lord Mayor we Kampala akikirize oba kigaane 2021 fenna tuli ku J Chameleone wanono nze ntekinze side however much si suppose kuba nti taking side naye nga nze 2021 akalulu kange nkawa Jose Chameleone because n'ensonga zange lwaki nkawa Jose Chameleone era nga Jose Chameleone gwenda bango omutuufu bampita ntambi kimso webale kwekumira wano ku Uganda mu Kamoli system there so tugeko mu next episode. Bye bye for now. Alichi? Ali solid. Ogenda mukwasachi.
kibuga inofuga tubulire wano gambi Lord Mayor no tupase tabani wa mayanja na tupasa kibuga ya chikwati akabone lambulera nawe agizo muita kondagewa ayangwa nyumba kasaja Yakin. Mami Rubo. Ngenda jendinga. Tulia? Ngenda jendinga sichali na chikachi. Chiko leti 10. Bio kuyo busanga kila. Ingine